Bino byonna bipya bintu by'abawagizi tonyooma ng'okitegeera bakuyita ku mukolo jangu nga nze abantu bonna bakulindirire bakulabe batende beewuunye Faruku fe twatambula dda ku red carpet eyo mu New York tondabanga ku BET nze nabeera dda ku BET naawe nze gw'obuulira ebya miliyoni 3 oye engato miliyoni 2 miliyoni 5 saagala kudiibuuda kano kashama kutwa ate ko ka miliyoni 3 ate neyo engato mbebe miliyoni 2 saagala ya kudiibuuda tuli mu miliyoni 5 precise sinabala perfume nekubyenga Semiyaki Gucci Boss Versace awo nawo simanyize ndimu okitegeera katutudda wano ndyemu ne bibbebi byange bizzukulu ate oluvannyuma nsange ba business class we bali wano tukole business okitegeera amaaya alabisa atya jjajjaawo ono si ye jjajjaawo yennyini sigo olina obba naye tereza simbalabe jjajjaawo okalabye kooga jjajjaawo ayambaleko bw'ati yes abalala bonna bamwesige tewali akuba bifaananyi mukwano take a picture yagala jjajjaawo tomulinda munyigira bummonde abulye ng'amannyo gavuddemu so mwe yagala tukolemu ebyabalungi bino ebyokunyizaamu feesi tulina okukola ebyabalungi ebirumya ku Snapchat okitegedde tumukozeemu kali kagere bwe muti ako see you are the bestest mwine ekirala olwo tuyingidde isima nywere onywerangamu maama cheers Faruku bajjaloza onywedde wayine naye nze ndi European ajja ati maama wange kutumiddeko zino pate mu Public Times azisobola naye nga bwe mulaba nayambazibwa Chamakotwa Skol eza gold yeno yaki Faruku bwe tuba eri mu meeting nga tuli e Panama oba Santa Monica nga tukola n'abagaga business tukola tuti agawala Faruku nze sifunanga kubirabo my brother nkubanga Faruku alaba wallahi biri fresh yesinga ebimuli ebyebbeeyi yesinga ebimuli ebyebbeeyi yes Faruku nkugamba eno pate yakusatu nasoose mundala nva mundala ne Farida Nakazi bweno yakusatu nze isima mwekolera pate nekoledde ku pate Kasuku yepanse nti aleeta bukeke eka ziriyo 2 waliwo ezikyajja ate Dangote sinagenda ku maato ga Dangote agambye abo bonna sooka baggweyo then ogende ku lubiri tugenda ovuga amaato ate kateri nga tulinga bali mu Caribbean yangambye isima maliriza ezo zonna pate olyoka ogende ku maato musabba ina Irandi abere negundi Bombardier yesi jagala saagala Bombardier Dangote yakiriza da yes banne ndi musanyufu nnyo I am very grateful temwewuunya omanyi muyinza okugamba ng'ebyokunywa ffe tuli basiraamu mazzi na soda yes nenga pate gwa ndi wano ne baganda bange Seka jangu wano operations manager wange Mukombaka wana atoyinza okujja ennaku ebejja kukwata kugaye bekolera pate eno yakuno mu lunaku tuli mu nnya ziringa festival za Kenzo tebayinza kujja naawe ojje ki ng'ojjawa engoye bayina zino engoye za miliyoni 2 kitundu engatto yokogirabyeko engatto nagirabye yagide ku DHL manyi olinnya nawe notya manyi nti atoyite ba blogger ayambala ati nze ninga pate president 5 4 2 3
Bannange nsaza amakula ga keeke. Nzenze nnyini ajesookera. Abalala mulindeko keeke yange. Keeke eno yaani? Keeke eno yaani? Yajaja ichuli. Kati mutandike osala evudde wa Zuwena. Abantu mbagabire kwetavudde wa Zuwena. Eriwe ya Zuwena. Izo wange. Bade judgment eyininga Faruku kati mmwe. Abagudde temulaze. Basalire mu yamu. Eno yazu. Kanji kwadeko mwezi wena anjira nnyo. Tosula keke Faruku. Soko meyo deze. Bannange keke eno. Ya sene meka. Milioni 3. 3. Ngapa kutadde musene mpitirivu. Zuwena milioni za keke ze wezityo. Ato badde yagala nfune zinezi. Na ezi woma. Nkutidde. Mamizu webale nnyo webale. Mamizu mwagala nnyo. Ayo ndo omwo mwagala oyogera oseka olinga. Tonda ba mu milioni 3 za keke. Milioni 3 ddala ne bakuteka milioni 3. Omwana. Simoli wati wallahi. Ebyambalo byokka tuli mu milioni 4. Engatto tuli mu buwanana. Atoyogere ku keke. Keke ya man. Muntu bebi amanya. Mamizu, thank you so much. Webale nnyo webale. Lero gwe mulundi okugenda soka okulya ku keke ya Zuwena. Bali bono genda batwalira. Nenda bawa abo ne balinze keke. Tola no keke yaffe todda ku ebyo. Abalala bajjajiri aleeta lyamma DJ. Nze nsooka abakozi. Bali twala piece bbiri so down tate saaje eyongeza tukyayina. Twala tukyayina keke. Tuyina ki? Keke. Byonna tuyina. Gwelya keke. Bano bonna bali ku pate. Abalala balinde. Ogenda lya pate esooka mu bakozi. Take a big piece. Twala keke ya jjajjaawo olye. Okiwulire bajjajjidda tebakola pate. Aliwa? Onoolya baby? Thank you so much. Ama wane wanaalya oba muli busy? Aha. Badde mutegedde nze abayimbi Uganda abasi bamanyi gye baliko madamu. Ye gwe wole imbalaba ku TV mamusanzeewa. Ulina kusima yiti yeye. Ama nkwebazizzako mukwano. Faruku. Bakugamba happy birthday ng'onyumi. Webale kuyambala nakulabe gwe wabaddeyo mbayambye. Nze isima siba na sente za kuwa balwadde. Yeah, take your piece. Tuchakkirira. Bannange. Mukama Katonda. La hawla sadida. Tutestinga mma. Testinga abantu bategeere kikye tulinawo mama. Ne babebinga munjagala. Ninga ina hiti songo. Tokana ina malamu ali South Africa. Yagenze naba malema. Bulijjo isima ina amaje. Majoga olidde. Toina kyo ngamba. Kyekiriwo muganda. Tuli wane mukiraba. Kama mulungi olunaku tulutuuseeko. Olunaku tulupangidde emyezi ng'ebiri. Kati isima mwamuyungako mutya. Isma inze kenyini nze kamwa koogera. Nze yatandika ekintu kya Majegol Access Isma. Nandi Jordan. Ngoli Jordan? Yes. Nakikola out of the love gye nalina ku Isma. Nengena mu inbox ye ne mugamba nkoze group eri under Majegol Access Isma. Nasanyuka nnyo. Nangamba nandagadde okulaba ko ne mugamba komawo tubeera nga twogera. Ne bwe nakomawo nenfuna ebizibu ebyansumbwamu awo n'endwala. Yes, kati mu group mwalimu omuwala yajja ne idea mita Shida natugamba waliyo birthday ya Isma tumukolere surprise. Netutandika okufumba kino ekintu era olunaku leero. So amajege gakola mirimu ki? Amaje tetuliko nti oba Isma akoze ensobi oba akoze eki wovumira Isma. Tuba tukukiima buki. Isma tasobya. Wovumira ku Isma. Isma. Amajenga go galu. Gakolera wagaina office gabera online kati ate bate tunavayo mbutongole nsi tulaba ne kati mugenda tulaba.
lwaki mwasalawo Isima kuba bangi ba blogger bangi ba artist Isima na omulaba era Isima aliko okwennyonnyolako banange Isima yes ekirala nti abantu abasinga bagala Isima tebafaayo ba Isima wagira ki oba ki wali omuntu nga yagala jjajja olaba kajjajja keswaga n'oyagala okitegeera mukagala kuba kajjajja kaswaga nalaba nga kintu online akikuba nnyo okitegeera ate nga n'abalumba bangi awo ne tuleeta amagye temina kye mutugamba mumwagalanga wa NRM mumwagalanga nyabo jangu oyo bamuyitani ye days by the way fena tuli ba days oyo golaba yabadde ne wako ground yon wanga badde wakwata sente naye no yadduka n'anoonya kino bino byonna mwababikoze abadde oyo timu ya Isima yabikoze timu ya Isima majje gali munsi kigali Kampala buli wamu wonna buli wamu buli nsi erimu amagye ga Isima tukyebaliza mukama simu ze zitugatta mwakola group yes era banaffe abali ebweru buli yakusonze bambi kyonna ekintu mukiraba thank you very much mwebale nnyonyo lwakuba abasinga temwagala twogere mannya gammwe batumireko mwena lisi tugiwadde jjajja naye nga ye jjajja agenda beetumirira ye kennyini ku live ye yes bambi thank you very much mwagala bagamba wenaremu talina abawagizi wano simaye biki bambi tetuliko parties fetumwagala nga Isima alina vibe mumulaba ate tayitaga kukubira kalango mumulaba mwebale kusiima ate hotelo gye mumutaddeko y'amaanyi ate kikafu kasinga okwagala sente tetwamutadde mutonninnyira ffe Isima tumumanyi ne byagala tubimanyi omulabe tasanyuse jjajja mumufunire omukazi ate nga yagera ku Farida yagala tukubya group wanaba asazeewo Farida mwamukiriza mu family oba temunna kyonna Isima kyayagala kyasongako tukireeta etuba kisoboka n'akyetuukirako ne tumuleeta kyonna Isima n'akeera nga ntumye Farouk musitula ne mumuleetera gano amagye tegeebaka bagawamba mwebale kusiima tumwagala White okubeera wano okimanyi ku mukolo gwange laba engeri gye tunyirira White Beard Nation batwe tutambula gezaako ganire wootegeere batwepanseemu naye nedda laba ekyuma kwata munda musimanyi Museveni yatwerabira mwaba Toyota mwe yeerabira aba BMW kabakakodyo tusembyayo weyeggala ne wokuba oluggi simakye kiriwo Farida mulabe akutadde esole just Farida n'akiraba nti yenza musaana entalo nzikubye mpaka bonna Bruno Kampita wa 98 yanyize Bruno yagambe oli wa 98 yanyize mali yes mye emali mye tuva ku mistiro yanga wotula ata kutule ku mistiro nkotidde mama bulamu Farida kakinyize nakatogo simanyi nabyenda teri buloga gwe bali baserebulatinze bw'omuleeta nga ngira va mu byokwegulira ebintu bangambe Isima yimirako wano bamako bakuteeze wano simanyi ba Faruku kati ndi wano naye nga this is it 58 White Beard Nation tulaunching nation empya muli ku new generation twalaunching dda White Beard Nation todeyo ne weekuba kanta ojja sigala mu vitiizi simanyi kawundo mwebulizeeyo naye zino eziwulugumanga mutto zino bakuleeta oli w'amaanyi nze nali buloga wa Museveni mu kalulu nze buloga yava ebweru nenzijamba tolinga ground n'empamba nze buloga akyayimiridde najja Desemba buli lunaku ebadde pato oba covid oba nedda owezeze emyaka emeka 58 right and I'm still strong nice looking able-bodied African man very humble and God fearing tukyesalirawo nze ne Farida tulina amaanyi mangi mbafaani bwe banagamba tumakinga kyendowooza kyekyo ate ne time nze nkyamuwaddemu obudde wendi jjajja ikyuli naye nga mumakinga
musinga nako kano kajajo kama nalabye abantu bebweru bakuweereza ebintu nkimu bibiri storage bani abaweereza Leila Mpologoma ate yabaddeko oyo teyabaddeko kayejubisa nedda bani abakuweereza Mariam Sweet ali Germany kwabaddeko Phoebe Ether ali Germany kwabaddeko Lin Love Kalungi ali London kwabaddeko abantu bayitirivu nga bakuweereza nga blogger wa Museveni obanga blogger ali over ali all around dynamic siri static simanyi Museveni bawadde olutwa Museveni era agenda mutakubiri simanyi mmeri that static blogging then the dynamic entertainment football social life economic political everything. This is why abantu abampebirawo ba people power. Are you sure? Yes, ate bachi bakadama bampadde ba Germany ba abo bonna bafudde ba Germany ba bagire change people power change nainza siri ku change nze ndi wa abantu abayimbi ani gwalola byo gwe ba celebrating celebrity kitegeeza people to celebrate you. Yes, ani gwe bali ba celebrating the King Kang worldwide tewali mulala tewali blogger no yali ate no birthday act sidero amazali bagazze gatambula gava jjo galinga gasaba eringa festival festival bakoli yagitulimba mbu eri kololo nadduka Ivory Coast ani oyo okay Bruno K yagambye mbo wezeza kyenda mwe anti ngana womanyi jealousy nga bakutwalira ekintu kyo yabadde yakogera ateeka kyajja nze gwe batwala ko wale eri bayigiriza abaana piano abaana gwa bayigiriza piano King Kang world wali mulala tewali blogger gwe bali bakoledde kintu abantu bino sibyenale bino sibya musabba bino by'abantu manyi g'abantu gagambye yisima jajja waffe ikyuli tugende pata ekyatambula yes abayimbi babakyawa ani gwe baselebrate ani nze ne ledi ate ledi ali mu ttaka nze ndiwo bw'ombuulirayo omuntu yenna nti blogger basobola omukolera pata wano wetuli omanyiwo bayitawo bati Pala Hotel dulikyolaba wano kyapeninga lwani lwagwe oli wano lwani lwagwe sebo abala blogger wandigenze wagaba bayina enju simanyi baleese ebyapo bya family naye buli interview gikwatira miti ennyumba zaabula bani abo bani tubere specific sebo tubere specific wagenda ne kaye ne mukunganya ebyapa bya family mu bulijje mu bindage lifestyle sibye ebyo talina interview yakoledde mu nyumba era ekibwe ky'enkuba we kirijja beba kijja tuyika kamera zo zonna oligula mpya akwatira miti simanyi eno eri naye aba blogger gwotuukako n'okatunula n'ogaba nna nze abaana abato bannemesezza ottambula yes ankugambe bwe ndowooza naye baŋŋamba ebintu bye sitatowooza nga mugambe bamakoba agement bananga nedda bamakoba tutama bulira Museveni alina ekirabo kyo kyakutegekedde wempulidde yes ate kikyajja komba kekola obulabolabo bwe mulinda tisima ne mutendereza milioni lunana isima naye jangu soko je tugendeke eno tulabe temuntu alate je nno kwambalira ata yakuba mulimu za ata yo muliwa omu ata oloza bwetu ngendo ba tugenda tula wali tukole interview ate oloza mbadde manyi muntu alate mu mikolo msoke mulindo ogu nga webuusa ani John White temudda muno ne mukwatirire emmotoka yaffe tubamanyi zammwe ziba n'amataala ga yero ezirisebo za bulletproof akagulaba omupiira 24 kumakinga n'akagato eno si bulletproof sebo fetuvuga bulletproof amadi yamwe bulletproof zino amadi omanyi mwe temumanyi njawulo bulletproof nyangu yakuleeta era naye yagijjeeye Kenya n'amaze ogisomberamu oyiro n'aleeta eno yavudde Kenya jako kamera ono katatandize buluga musajja wange Faruku njagala obajjukiza mwenna abavubuka abato mwe connecting bulungi kirungi okukolagana n'abantu obulungi mu nsi eno mwe tuli tetwemalirira nze isima seemalirira kampani gyenkoze y'abantu emirimu gyenkola gy'abantu bakwano bange abamawulire ba Faruku be banfudde kyenkola kyendi kubanga neeyisa bulungi nze siri wemula maama wa muntu n'ovuma ono n'ovuma oli tolina kawoowo mu kamwa omansa ntungo abaali basinga wemula bonna mubalaba
bagenda bakola muntu ono bali ku diminishing ono nga ffe tukola muntu ono sky is the limit. naye ng'onaddayo Sweden gwe di ate ova wano dde Sweden obeera ku mukaaga eno polisi oba olina ogiwona ne Uganda negirisa omuntu yaŋŋamba nti gwagamba gwe wa SFC gwali ku bodi ya Jessa mwabagoba Rema ate kwali ekituufu oli ki gwogamba oli wa SFC ate ekigambo dynamic kyekitegeeza kati akyewuunya ali static kankuteekeko mu bitabo bw'aba akyewuunya ali static kati atakyewuunya yoyo akitegeera ti nze ndi dynamic so oli buli kimu ndi buli kimu because kati okubeera OSFC kiŋŋaana kubeera ku board ya Jessa nkubulire board of governor gundi zaaliko sekandi experience ofuna emikampani nyingi tweyanza nnyo John White ajja tugenda kukola interview mwebale nnyo mwebalire ddala ndi musanyufu nnyo kati ya camera of me fierce